omubulirira otya? Ekintu kye mubulirira Pretty waba ayagala obulamu obulungi akwate kubadde ewaka. Akwate kubadde ewaka kubanga bino ebyensi tebimusigula. Akwate kubo akomeewo ewaka. Gye baliko? Amanya gwani? Nze Shida. Shida. Amatuufu. Nze Rashida. Rashida. Gwe mama w'omwana ono gutwala bigo bakubye? Mama Pretty. Buzibu ki obwabaddewo? Omuvubuka yakubira Pretty essimu n'amuyita ewuwe. N'amugamba nti ajja amulabeko. Kati Pretty mu kulinnya boda n'agenda amulabeko n'akubira abo abawala mbu ba girlfriend be. Ne bajja ne basangayo Pretty. Bwe bamusanze eyo bo batuuse bamukuba bukubi naye ng'olukwe lwavuddeko oyo omuvubuka. Omuvubuka nze simumanyi linnya lye. Abeera wa? Oba eyo gundi oba katooka simanyi bulungi wagyali. Ate gwe ne Pretty mubeera wa? Ne Pretty nakirebe. Nabirabye ku gundi ye ku sitasi ya Pretty nga bamaze omukuba ne bamala ne babikwata ne bakwata vidiyo ye ne bagiteeka ku status nga bamaze omukuba nga yenna bamwambudde ali bwerere ne bamala ne babipositingayo. Twalabye nga bamuswazizza yenna nga bamwambudde nga bamukubye ate nga olukwe lwonna lwavuddeko oyo omuvubuka. Amulanga ki? Mbukwagala mbu omuwala yamukubye nga amulanga mukwagala boyfriend we lwaki yagenzeeyo bwe yamulagayo lwaki yagenzeeyo yabadde akimayo ki webityo ebyabadde. Musanzi wa bbaawe naye yabadde tannaba mumwagala ng'atudde butuuzi omuvubuka yaggaddewo kwe kukubira bano abawala bajje. Ekyo ekintu bakipanze bupanzi kubanga nze Pretty yabinnyonnyodde n'abiŋŋamba. Pretty yaŋŋambye nti bamukubye ne bamuyisa bubi nnyo yenna alumizibwa muneeno ate tannabafuna treatment yonna kuba yasuze n'awaneeno ku poliisi naye tebannaba mumutwala mu ddwaliro wadde ofuna gundi yonna. Mbogo omusanze saategedde kye bamulanga kubanga twamubasabye jjo ne bagaana omutuwa ne bagamba mbukasule waneeno ku poliisi ate leero tuzze tubadde tumanyi nti biggwa leero ate bali mutuwambuya buwambuya tebatubuulira kituufu. Omwana wa myaka emeka? Myaka 14. 14 yabeera mu ntalo z'abasajja? 14. Gw'obadde obimanyiko nti abeera mu bintu by'abasajja? Nze mbadde sibimanyi era neewuunyizza jjo nga mulabye ng'ataddeyo sitatasi kwe. Asomerawo oba tasoma? Eki abadde tasoma. Abadde akola biki? Abadde Pretty takola naye abadde yadduka kale ewaka naye nga takola. Twagala batuyambeko batuwe ku buyambi tusaba buyambi bwabwe gye bali. Bamama Fiina, Taata Museveni, Taata Kayanja, Pastor Tom bonna tusaba buyambi bwabwe kuva eri bo kuba neno tulemeddwa okuyambibwa. Tebatuyambye batusindika busindisi mugende tetutegeera kiriwo tetutegeera kigenda mu maaso kati tufuuse aneno ng'abasibe. Pretty yagamba basinze mutulugunya batya? Bamukubye muno mwonna agamba mumuluma omubiri gwonna gumuluma. Abadde n'ekirwadde ye nga ye? Abadde talina kirwadde kyonna naye agamba mbu muno mu kifuba mumuluma yenna omubiri gwonna gumuluma era obedda atambula awonyera nga tasobola natambula naye tugezaako okumuyita twogere naye batugobawo ti Pretty mbufe tugende Pretty nga bamuzzeeri. Abawala abamukubye tebannabakwata badduse yeka yali naye obedda bali ku TikTok mbu nga bali live nga beewaana. Kyoko muwala we yeka yali mu kkomera? Yali mu kkomera. Ate taata w'omwana aliwa? Taata w'omwana aliwa. Wa Pretty? Taliiwo. Ensonga ye yazitegeddeko? Yazitegeddeko. Naye omwana tubadde tumulaba nga abadde muto naye ng'alya nnyo obulamu. Abadde muto kale abadde yaddukako ewaka nga yadduka ewaka. Abadde abeera wa? Abadde alina mikwano gye gy'abadde abeera nga be babeera naye. Bwe yadduka ewaka wagezaako omunoonya? Nagezaako omunoonya era ne tumukwatira ekawempe ne tumuzzeeka naye era n'atutolokako n'addamu n'adduka. Kati obadde tomanyi gy'abeera? Badde simanyi watuufu wa w'abeera.
Kye kyamuddusa ewaka? Tewali kyamuddusa. Yadduka buddusi naye nga tawa nsonga lwaki adduka mbu ye tayagala kubeera mu kyalo. Buye gye bwayagala kubeera eno mu tawo. Naye onoomufuna ogenda kuddayo naye mu kyalo? Mbadde njagala tuddeyo naye eyo mu kyalo naye yagambye mbu ye tayagala kuddayo. Ekyalo kiri luddawo eyo? Eyo Nakirebe. Nakirebe kiriwa? Mbadde eno ku Lwengwa Masaka. Abaana olina bameka mukadde? Bali basatu. Simanyi kati neetaaga buyambi eri abakulu abo. Wakati ffe bitusinze entegeera, bitususse entegeera. Puliti amanya g'amatofu yaani? Ye Puliti Nicole. Mbadde nga sizifunanga. Kyakukubye wala nnyo? Ffenna kyatukubye wala ne baganda bange. Ffenna kyatukubye wala ne baganda be. Omubuulirira otya? Ekintu kye mubuulirira Puliti waba ayagala obulamu obulungi akwate kubadde ewaka. Akwate kubadde ewaka kubanga bino ebyensi tebimusigula. Akwate ekkubo akomeewo ewaka. Obadde oyagala babakolere batya? Nze njagala bwenkanya. Butya? Oba nabo basobola obakwata ne babaleeta wano eno nabo ne babagira. Oyagala bwenkanya omwana bamujjanjabe? Bamujjanjabe kubanga bamuyisizza bubi nnyo. Twetaaga buyambi, omwana tannafuna treatment yonna yonna. Kati wasuze wano ku poliisi? Twasuze wano eno ku poliisi nga bamutumye omwana ne Puliti ne bamusuza munda. Kansala wano mu kitundu kino njagala kulaba justice done. I really want to see justice n'oba wa poliisi tosobola kutamwana ekyo kikukke munda ekyo bakingambye ng'ategerekeka naye abuzidde nkwala mbagaye lwaki temutumuwa omwana tebasobola kukola ki right now why tebaagala case? Are they still asking for the 180,000? No, tebalina kye baagala kati lwaki tobingambye nga ngenda naawe kakati you know what you can do. tugenda okukola kankola bwe wayogedde nani n'oyo omukyala afande omweru wedda alina oyo omuwala nzikirize tukole bwe tuti kankutwala omulundi ogwo waliwo n'omukyalo omulala omweru nze kayewuzidde omuwulira omukyalo ono omulaba kati ono omukyalo omulaba olaba kati kankubuulire tewali asobola sigalawo tewali asigasobola ekitegeeza you don't value naffe abali wano wemba nga buli omu waliwo alina information eyamba police. Let's do that.